Nfufu katugulewo n'akakiiko k'ebyokulonda akeetaaga obuwumbi 1,300 okutegeka akalulu ka 2026 kafulumizza ebinaagobererwa mu kulonda okwa 2026 oba giyite roadmap efulumye ku mukolo ogubadde ku Hotel Africana. Bano balabudde bannabyabufuzi obutatandika kuba campaign mu kiseera kino. Minisita Robina Nabbanja atongoza enteekateeka ezinagobererwa okuteeka akalulu ka pulezidenti n'ababaka ba palamenti ak'omwaka 2026. Enteekateeka zonna zifulumiziddwa bakakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nga minisita ategeeza nti batongoleza enteekateeka zino ate nga wakyaliwo ebbanja ery'okukola ennongoosereza mu tteeka erungamya ebyokulonda okusobola okumalawo emivuyo bulijjo egyeyolekera mu kulonda. Kye bakoze kye kisinga kiyambe gavumenti okupulaninga ng'obudde bukyali. Tube nga tumanyi nti mu financial year kyetaagisa ssente bwe ziti. Enteekateeka zonna zeetaaga ensimbi triliyoni ezisoba mu nga zino Nabbanja asuubizza okulaba nga ziweebwa akakiiko. Tugenda okulaba nga gavumenti yaffe ya NRM efandinga oba enoonya ssente okulaba roadmap ya electoral commission nga tugituukiriza. Budde akakiiko okulaba nga baliko obulemu tebasuulibwa mu kuluka mu nteekateeka zonna ezikolebwa. So tujja kubayamba aba electoral commission naffe okweyamba nga bannayuganda okulaba nga amateeka geetaagisa amendments zonna ezeetaagisa okulaba nga tugenda mu bululu bulungi basobole okuorganizinga obululu nga tewali mukyekubiira. Omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ataanyiza ku nsimbi ezeetaagibwa. Triliyoni emu n'obuwumbi 300 nezigwamu sente nyingi naye ate twetaaga sente ezo okulaba nti tukola omulimu omwangulukufu omulimu muyonjo ate nga mulungi nnyo ddala. Yenyamidde okuba nti enteekateeka zikolebwa bukyali kyokka ate z'ensimbi ne zibaweebwa kikeerezi. Asabye gavumenti yette ku bigere ku kutondawo disitulikiti ne constituency empya kino kiyinza okutaataaganya embalirira ekoleddwa. Zino gondera geographical boundaries. Tulina okugondera emitaano egiriwo egikwata ku kitundu ekyo. So tugenda ku gurawundi ne tukola enkungana ne tufulumya ssente ne tumaliriza omulimu gwaffe. Naye kakati bwe wavaayo enteekateeka empya oba enkola empya ate ne baleeta ne batondawo oba ne bateekawo ebifo administrative areas empya kitegeeza tulina okuddayo ku gurawundi. Asabye ennongoosereza mu byokulonda nazo zanguyizibweko. Mu nteekateeka zino ze batongolezza ku Hotel Africana mu Kampala, minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao alaze obwetaavu obw'okusomesa abantu ku nsonga z'okulonda okukendeeza ku mivuyo. About civic education. Of course they call it voter education. But voters are people above the age of 18. Before people reach the age of 18, they must know the responsibilities of citizens. So I would want us to focus on civic education. Kyokka abaka okuva mu bibiina ebiwabula gavumenti beemulugunyiriza akakiiko ku kampeyini ezikolebwa ab'NRM so nga n'okulonda tekunnatandika. Your boss is also campaigning, so for us we are also in campaign mode. We appreciate the roadmap, but let the security people know that we are already in campaign mode. Ekisembayo abantu balina okukitegeera nti NRM ye yaleeta demokrasi eno buli muntu weyeegazaanyiza. Kabaka biraliikirivu nti akakiiko kandirema okufuna ssente ezeetaagibwa okuteeka okulonda nga bwe gwabadde ku bassentebe b'ebyalo. We have not had elections for women and the LC1 due to lack of funds. Ate okuva ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwa January 2025 okutuusa nga 28 ogwokuna 2025 akakiiko kalitimba enkalala z'abalonzi mu bifo ebironderwamu okuli n'enkalala z'obubondo bw'abavubuka abaliko obulemu abakadde okutuukira ddala ku magombolola. Abaagala okuvuganya ku bwapulezidenti baliwayo empapula z'obuyigirize ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'omunaana 2025 olwo abaagala okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti baliwayo empapula z'obuyigirize ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu 2025. Abakozi ba gavumenti abasuubira okwesimbawo balagiddwa okulekulira emirimu gyabwe obutasooka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 2025 so nga abanaavuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti obutasooka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 2025.
okusunsula abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti kulibeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2025 kutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwe gumu ogwo. Okulonda pulezidenti, abaka ba palamenti n'abakiise ba gavumenti ez'ebitundu kulibeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Gatonnya 2026 n'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okubiri 2026. Rabina Nantale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.